omutandali wamu naffe njagala buli omuteka emikono mu bbanga teekalanda g'Obuganda naki DJ wayana emikono ebiteekayo newankubadde nga olumizibwa naye ate tukusiimye nnyo kubanga oyagadde abantu bosikulabako ate waali tumukubira obugalo nga bwajja ssentebe wankubaza mbo katika mu SDR wa nowa Buganda Agricultural College muliwa nowa Mulusa muliwa guno omukolo gwa Buganda muveeyo musoso wazibwe weewaawo nabe nyingeze njugira ku Honorable Haji Abdul Naduli nti bwemubeera mu byama mu bijanja wazze Director Rainbow naye waali nkubaza mbogo ssentebe katika mu SDA simulaba katika mu director waali mulabyeko owabavubuka omuwala kuba leero olunaku lwabavubuka ate munnange jangu eno n'abalenzi bonna weebali basa abavubuka mwenna ab'emiruka muliwa owekitiibwa eyaliko omumyuka wakati kamu mwami Kayizi sebo tukwaniriza awo mu bufunze tula kuyimba ekitiibwa kya Buganda
Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne Noti 757 Noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Uganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook looking omuntu wo ina mukabira jangu bakukabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obesiga wamma ebizibu by'omumaka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nga tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleeterawo kumanya ebisingawo tukubire noti 74952 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.